Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obadde okimanyi, did you know nti 93% of men across the whole world tuwasa abakyala nga tusinzira ku bintu bibiri. Ekisooka kye bayita beauty, ekyokubiri kye bayita religion. Ne tulekayo ebintu ebirala ate nga nabyo bya mugaso ku mukazi gw'ogenda okuwasa. Ekisooka kye bayita emotional intelligence, ekyokubiri kye bayita humor and positivity, ekyokusatu kye bayita strong and respectful communication skills, n'ekyokuna kye bayita integrity and empathy. Ebyo byonna bye twerabira biri mu mukyalo ono mumuwulire. What do you say to that? The government may deny, but we have the international bodies properly saying that Uganda lacks the respect for human rights. The Freedom House has qualified Uganda as a non-free country. The Freedom House looks at the civil rights and political rights of a country to determine if they are free or not. So they have said that our political rights are 1 out of 4 according to their measurement. And then you look at what they have done to the United Nations human rights body in Uganda. After 18 years, the office has closed. Museveni insists on having just one body, which is the Uganda Human Rights Commission, which is a body he chooses to have in position to be the only body that reports about human rights back home. It is because of the lack of human rights that World Bank has frozen credit to Uganda. So lack of human rights is a big problem back home, and it is not what we say, but it is what even the international bodies see. And even when you look kakati okusinzira ku mukyalo oyo engeri gya reasoningamu, engeri gyali smart mu ntegeera ye, engeri gyalwanyirira omusajja n'abantu abalala, gw'okakasa omukazi gwe wawasa asobola okukola bw'atyo. Ng'oggyeko okuneenya amabina g'aneenya ku TikTok n'oteekayo buli challenge obw'enjawulo, asobola okureasoninga ng'omukyalo oyo gwe bayita Itungo Babura. I personally, I know this woman on side. There was edda nali mu vacation yange. That was 2011. Omukyalo ono ebisere byamalanga ajja we nali nkolera, nali ntuna mafuta ku petrol gayaza. Yali atwalanga mutabanyi oyo bamuyita Solomon ku ssomero side ze ndowooza oba yali ali ku sa Apollo Kagwa primary oba Kampala parents simanyi bulungi, naye yayitanga avanga ku Gaza Road n'akwata ku sa Apollo. Nabulamu ebintu bino wammanga. I saw a built up woman. I saw a true mother with a parental heart. And I saw a true person who has gotten respect for others. Njagala mujjukira ekintu kimu nti omukyala akontributinga ebitundu 68 buli ku 100 eri omwana gwazaala. Kati omukyala oba tasobola kugamba kunnyonnyola bw'ati, kizibu nnyo okuzaala omwana asobola okubanga reasoninga. Nako mukategeere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.